Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes, it can. Although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Akawungeza akalungi gwe nagata twekumedeko nsonyiwa mu katono nnyo kubuuzaako buli bwonna wosizidde okubanga ate otulaba program ya voltage gamba amasannyalaze gennyini lunaku olwokuna ssaawa emu yakawungeza okutuuka ku ssaawa 3 ez'ekiro kulamusaako ebbanga libadde ddene okyanga tubeera na programu eyo nenno olunaku olwaleero wetulinnyo okulaba nti tukuweereza bingi ebibaddewo bingi nnyo ebituuseewo era bingi nnyo betugenda okuba nga twogerako olunaku olwali tutunulira akalulu kano kennyini ke tulimu aka 2026 biki ebyo ebirungi ebitatambudde bulungi ye abaffe kusoomoozebwa ki kusinze ate okuba nga kusangibwa abo abeesimbyewo abali ku ludda olwa gavumenti ne NRM yennyini nga ekibiina era nga wetwogerera kakati President Yoweri Museveni yamala dda okuba nga awangula era nga ye mukulembeze yalangirirwa akakiiko ak'ebyokulonda akalulu kano yakamega banne era nga yawangulira ku bitundu 7 n'obutonotono 65 ku buli 100 so nga ate ye eyamuddirira oba eyakwata ekyokubiri yalina ebitundu 24 kiragira ddala nti waliwo difference nene nnyo okuva ku yakwata ekyasooka neyakwata ekyokubiri weewaawo si yeyeka ku mutendera gw'ababaka ba parliament ojja kwesanga nti bingi nnyo era ebyakyukamu bw'otunulira NUP nti mu parliament eno egenda okuggwako balina babaka 57 naye wetwogerera mu kalulu kana ate akababaka ba parliament akaggwa gye buvuddeko bawandukayo n'ebifo 43 kitegeeza nti baluzinga ebifo 14 naye nno si be bo bokka FDC ensonga ze zimu Democratic Party UPC ekyenjawulo nti ku mulundi guno aba Alliance for National Transformation ate baafunayo omubaka omu bingi
ebibadde mu kalulu kano mubaddemu emivuyo miyitirivu nnyo. Akakiiko ak'ebyokulonda weewaawo nako kasanze okusoomozebwa ate okw'enjawulo, especially ku lunaku olw'okulonda president obuuma ate no munnange bwali bulina okuyambako mu kulonda oba okulondesa ne buba nga ate nabwo tebwakola. So nno ebyo bye tugenda okuba nga ate tutunuulira olunaku olwaleero. Pano yange yajjudde dda era nga kuliko muna NRM amanyiddwa nga Sendagire Muhammad. Kakati omukulu ono yali yeegwanyiza entebe ey'obwa Lord Mayor bwa Kampala. Naye nno gye byaggweeranga ekibiina tekimutaddeemu bwesige, so nno obwesige babuteeka mu muntu mulala. Naye ate era mu kalulu kano ak'obwa Lord Mayor twagenda okulaba nti era NRM teyasobola kubanga ewangula. Kale nno naye ajja tubuulira kiki ekyatuukawo. Ndi n'omukulu Robert Mayanja Wells era ngo naye abadde mu kalulu kano nga eyeesimbyewo ate okulaba nti munnange akiikirira abantu ba is it Nakawa Mayanja ntangazaamu bulungi nnyo. Obadde abantu obadde oyagala okukiikirira ekitundu kyennyini Nakawa 3 abadde ate yeesimbyewo ku kaadi ya People's Front for Freedom. Kati najja tubuulira ye kusoomoozebwa ki kwe yasanga ate mu kalulu kano, so nga ate mukulu Muwonge Vian era naye abadde yeesimbyewo nonno teyalina kibiina kyonna kyeyakwatira ticket oba kyeyakwatira bendera, wabula yali ku bwannamunigina nga yali ayagala kukiikirira abantu ate abannakawa East mu lukiiko lw'eggwanga olukulu. Bendi nabo mu studio z'olunaku olwaleero kansooke mbawe omukisa babe nga ate buli omu atulamusaako weewaawo nno ate tube nga tugenda mu kubaganya ebirowoozo. Naye nno nga tebanaba kankutegeeze nti tuli butereevu ku Alternative Digital, ku Facebook ate ne ku YouTube tuli live. Osobola okuba nga oteekayo endowooza ezo, ebibuuzo byo nja kuba nga ate mbiddamu bulungi nnyo. So nno ate tube nga tutambulira mu Sendagire Muhammad. Kazindalo njagala nsooke nkakwase ggwe. Okusookera ddala njagala okwebaza Mukama Katonda akyatuwadde obulamu okuba nga tukyasobola okubeera wano olunaku olwaleero. Era njagala okusanyukira nnyo management eya Digitalk okubeera nga kyasobola okutuyita n'omutindo omulungi gwe tutambuliramu. Wamu n'okusanyukirako baganda bange abaakava mu kalulu nti bakakulike. Mbasanyukidde okuba nga bakomyewo balamu. Ffe mu kalulu kaniino nga NRM twafiirwa waliwo Honorable yafa yali wa NRM yali member of parliament naye ndowooza yali wa FDC if I'm not mistaken eyafa omukyala eyafa gye buvuddeko. Yes. So njagala okusaasira nti mu kalulu si kyangu kukayingiramu n'okavaamu otyo. Mulimu abamu basibiramu, mulimu abafiiramu. Naye ate era njagala okusanyukirako President Kaguta Museveni n'abo abatukkiriza ne batuwa obwesige okubeera nga balonda NRM ate ne tukubira ddala wala nnyo. Mpozi wamwe era n'okusanyukirako muganda wange mukulu bali mwezo oyo yasobodde okubanga atuuka mu ntebe ey'obwa Lord Mayor. Kindaga nti nga Kasirye Sendagire Muhammad bannakibuga baatuwuliriza era ne bategeera ensonga yaffe. Naye tebalonda wa NRM. Yes, bayinza okuba tebalonda wa NRM naye kye twali tusinga okwagala ku mulundi guno kusisigula eri endowooza egamba nti nkajjadde nti azifu ekibuga nakiteekamu roots kwegamba sivaawo nina kubeera wano. Eyo enkola ey'ebyobufuzi si nkola ntuufu naddala ng'omuntu takyogerera mu rim of democracy. Wabanga akyogerera mu rim of selfishness, eyo enkola twalina okugikuba paka kugisisigula. So njagala okusanyukirako oba tu congratulate muganda wange bali mwezo era nga tumusabira okubeera nga byalowooza okukolera bannakibuga bibakolera. Oba oliawo wetunalaba nga tebinyuma we shall come in okumutereeza okuba nti na perfectinga. Neyanziza omukulu Sendagire Muhammad. Mukulu Mayanja kulikayo mu kalulu sokola muse kuba tulaba abatulaba ku Voltage mbalamusiza mbebaza emirimu. Eno show olwaleero si eshow Mayanja zentera okukola. Era nenoonyeza emirundi nga mutwalo okukola decision okujja. Njagala kwebaza Vianney ono abeera inspiration gyendi bwe wasindise nti tujja kubeera naye. Engamba olaba Vianney asituse nange kaneewaddeko. Nebaza njagala kwebaza
management naye sirina sure nti kyetukola wano ensi ekigoberera. Of course abantu gye bali balaba sometimes people comment ne bwe tuba wano batusinkana ne batubuuza naye kati mutwe gwange nina ekintu ekyensumbuwa. Omuntu bw'awulira message, omuntu bw'awulira ebirowoozo ebyenjawulo nebuuza ebirowoozo bino bimukwatako kyenkana ki in order to influence his decision or otherwise eyo kwe kusomoozebwa kwempitamu era kugenda ku affectinga moods zange kushona ensanyuse nate kudamu obeera mu studio enungi bweziti neyanziza okunkyaza. Weewaawo kanyanirize mukulu Muwonge Vian naye asooka alamuse nate kuba tulaba kawungeezi k'olunaku olwaleero kulikayo mu kalulu mukulu Muwonge. Neyanziza nnyo neyanzeege kisookera ddala amanya nze mwoyo gwanga Muwonge Vian omubaka wa Parliament wanaka East Constituency ow'ekisiikirize twava mu kaalo ennaku z'omwezi nga 15 January. Ndi musanyufu nti abantu abamu baategeera bye tuyimirirako era njagala nkubuulirira n'abatuuliriza ndi musajja musanyufu, nina ebintu ebimu ebinsanyusizza wadde nga n'ebinyiiza bikoze eki, naye ndi musanyufu nti message gye nzize njogerako waliwo abagitegedde. Obungi bwabwe kiyinza okuba si kyekikulu olunaku olwaleero naye nkikakasa nti message eno etambudde nnyo. Nabadde ejjo namaze ennaku 2 nga ndi ku Tale Center nga ndi mu kalulu ka meeya waffe Mugambe naye nalabye abantu nga abasinga nno sibamanyi naye nga balaga babadde bagoberera ebigambo bye tubadde tukola ki bye tubadde twogerako era n'ebimu abantu baatandika okubiraba nga bwe tujja tubikola ki tubyogera. Nze lirya njagala kugamba balwanyi bannange abeewa eddimwa ery'okulaba nga tuteekawo nga tulwanyisa obutali bwenkanya, mbasaba tebaggwamu maanyi. Bwe tulisalawo okuggwamu amaanyi, future y'abaana baffe ne bazzukulu baffe gye tuli batuwaddeyo, kubanga tuteeka okubeera n'ebyokusalawo. Ebimu liyani ebinvuga n'abampuliriza nakugamba lumu nagambyeko ne Ssendagira ejjo ne bwe mba mpulira njagala kusuulawo ttawulo omulundi ogumu naye mbeerawo nenfumintiriza nendaba obwana bwange obuto nenga nti kubanga okufa tteeka liriyani nti olunaku enkya bakeere bagaye nti nfudde nga sitaddewo olutalo ensi eno bweti bwe ndigirekamu abaana bange nga bwefaanana I'm not sure oba balisobola okubeerawo kubanga mulimu abasobola okugamba nti nze nga mbaddewo nabo bajja kubeerawo. Liriyani embwa enjize esobola okuzaala enkolya, sobola okuba nga ndi musajja mutetenkanya nenzaala abaana nga endowooza yaabwe n'ebirowoozo byabwe nga tebatetenkanya. So byebyo ebimu ebinvuga nenga nti katugende tuteekeko ettaffaali. Ebimu ku byenjijje mweno process gye tubaddemu njize nti bannabyabufuzi tuteeka okuyimirira ku nsonga ekiro n'emisana ng'oyimiridde ku nsonga emu. Ebbanga lyonna ekize kitutawaanya bye twogera emisana si bye twogera ekiro, bye bitukositinze. Kyova olaba abantu bangi baayogera bye baayogera ne bafuna kaadi z'ebibiina bye bagaa nti eby'amaanyi naye ne bagwa nazo. So njagala kugamba nti nze nga Vianney era mu maaso awo tugenda kulonkinga pressure group yaffe PRASPO Uganda, Popular Resistance Against Successional Politics. Ebimu ebituvuga Lilian gino emyaka gya Mwami Museveni 5 gyaliko ne gino gye tumaliriza yatandika ku ddimwa ery'okuteekawo obukulembeze obw'okuteekawo mutabani we
fenga plus ku Uganda tutunuulira okulaba nti tuvudde tutya mu mbeera ey'ebyobufuzi ebyensikirano. Okay. Kubanga tulabye amawanga nga bw'osoma ku ggwanga ng'erya North Korea. North Korea tebwali bwakabaka. North Korea was a republic. Naye eyaliko yawa mutabani we ne mutabani we n'awa mutabani we kati muzzukulu yakola ki? Naye bwe tutunuulira ne tujjayo galubidi ez'ebyobufuzi. Tulaba nga ne Mwami Museveni ye trajectory gyaliko. And we are not limited to Mwami Museveni yekka. Tuyina n'ababaka ba parliament, tuyina ne bakansala b'ebyalo. Ng'ali eyo naye yalowooza nti bwe ndikeera ku makya n'envaawo nja kukwasa gundi mutabani wange, nja kukwasa omwana wa kojja wange. Okay. So enteekateeka eno tuyina enteekateeka egenda otambula Uganda yonna ng'ekyo kye twogera kubanga tekiri limited ku ofiisi emu. Neeyanziza nnyo mukulu Muwonge Vianney nga tonnaba kuteeka kazindaalo wansi. Njagala tutandike ku mulamwa gw'olunaku olwaleero. Tutunuulira akalulu kano kennyini aka 2026 akabaddewo ku mitendera egy'enjawulo. Ekibuzo kye njagala okutandika nakyo oba kye njagala okuweereza mu bigambo bitonotono kyemu bibiri. Okulonda kuno kwa 2026 kujjayo ekifaananyi ky'Abannayuganda kye baasalawo. Like, is this the will of the people of Uganda? Ekisookera ddala Lilian, bw'otunuulira Namba Electoral Commission gyetuwa ey'abalonzi ne miliyoni 21 vis-a-vis n'abo abaataaninga app January okulonda n'abo abaataaninga on 22nd ne 27 ojja kulaba ennamba nga ziri wansi. Naye abantu bano batugamba abaliyo tebajja kulonda naye ne bakola complain. Kugamba mu register mubeeramu bangi. Yes. Ekyalo kiramba n'otunuulire ebyalo n'obala abalonzi nga kuliko abalonzi 2,000. Naye abajja okusalawo ani agenda okubatwalira ensonga zaabwe ku sitewoolo oba agenda okubatwalira ensonga zaabwe ku ggombolola ne bajja abantu nga ba lusuluuju. Kitegeeza ki? Tulina okutandika okwexamininga wano we tuli tutuuseewo tutya. Bannakyemalira bonna world over baagala okunyiyisa abantu akalulu. Ani Mwami Museveni ekyakikoze. Ekisooka aparedinze nga bannabyabufuzi abanoonya just okulyamu abatanoonya buweereza era n'abo abafunye omukisa ne bafuna obukulembeze era nabo ne babeeranga Mwami Museveni enteekateeka ya Mwami Museveni gyateeseteese ne bagwa mu eyo system. Bwe bagudde mu system eyo abantu ne bamaliriza ne bakulembeze be baali balinamu essuubi nga nabo tebabakoledde kimala. Abantu ne bakoowa kubanga njagala kuwako kyakulabirako. Babanga abantu baakedde ku makya ne balonda kansala oba ne balonda omubaka wa parliament ne batamulangirira. Osuubira omuntu oyo okuddamu okugenda okukola ki okugenda okuddamu okulonda. Naye wabaawo abakulembeze ku mitendera. Kitegeeza ki ekyo nti wiru y'abantu oba okusalawo kw'abantu nti abazze okukuba akalulu si be basalawo ebyenkomeredde. Ijja nabadde ku Tale Center. Ani asalawo ebyenkomeredde? State we beine want to influence esobola okukola nega nti abantu twagalawo gundi era n'abeera. Naye ate abantu be bajja ne balonda era abantu bwe basimba ne bagamba batiikinga ne bagamba nti twagadde ono. Akakiiko k'ebyokulonda ke kalina eddimu ly'okulangiranya abantu. Kana akalulu nina ekintu ekimu kyenjize. Okay. Okunoonya akalulu n'okukawangula abantu ne bajja ne bakakuwa basobola okukakuwa. Omulimu gw'okulangirira akalulu ate nagwo ogw'okulangirira ate nagwo mulala. Omusajja omu yambuuza Vianney nakyogerako wano naye lwakuba nali simutegedde. Yambuuza Vianney osaba obubaka bwa parliament naye oyinamu miliyoni 5. Nga gaaki? Nalowooza yali ategeeza zigenda kuba bipande na zigenda kuntambuza. Oluvannyuma nkubira essimu nga ng'enkya tugenda mu kalulu n'angamba kati 5 gali genda kugamba bwe mumala okulonda aga 5 gakola ali ku finishing line. Okay. Okitegedde kye gamba nti omaze okufuna obuwanguzi babukuwadde
wakati w'okuleeta DR forms kubanga musobola okubeera nga mugenze ku Tale Center osangawo yakutte namba 3 ne namba 2 nga n'oli yennyini azashimanyi n'okuwangula takoze eki nenga naye waali awo agamba nti aswamye kubanga nze Vianney sina nsonga yantwala ku Tale Center ng'ennaku z'omwezi 15 lwaki kubanga bwe nafuna DR form nafuna ekifaananyi okitegedde kyenkugaa nti nafuna ekifaananyi kubanga nze ndi munnabyabufuzi wa nsonga ne mmanya nti Lilian obuli buyinza okuba nga tebuweze leero ne sikola ki naye n'osanga omuntu so gwe wakkiriza nti ddala kituufu akalulu tekavaayo kubanga nze nafuna DR form ozifuna noga nti wano nfunyewo bumeka n'olaba ne opponent obulu bwe bakoze eki naye ebyo byonna Lilian bw'ogenda okumaliriza okwetegereza n'olaba ojja kukkaanya nti nange nti tuli mu buwambe ojja kutunuulira omubaka wa palamenti eyawangudde ewaffe bwe yagenda mu prison yafunayo obululu 6 mukulu hindi naye bw'obala abalonzi abaliyo bonna ng'obagasi bali 15,500 bonna baalonda ate ne basukkamu n'abatali muli gyesa ne bajja ne bakola ki n'agenda kuseemwayi waggulu n'ajjayo 8 ng'abalonzi baliwo bameka ng'abalonzi yakulaga ye abalonzi waliwo omutwalo ne yakanana yakakoze eki kubanga basula batiikinga kati ate nekijja kibeera nti n'ekibiina ekya National Unity Platform kyaleeta omuntu atali popular mu kitundu kubanga ekyali kiteekwa okukuyamba Honorable Kabazi kyeyakola is unpopular oli sagana kumwogerako naye njagala kulaga dynamics za Nakawa East ensonga lwaki Mwami Kabazi yawangula Nakawa eyo omubbi w'akalulu bamukuba akalulu omukubye kangi bw'akabba ne kagaana okukola ki okugattaganya kubanga bw'otunulira mu likodi zaffe eyavuganyiza ku NUP yembaka yeke yakasooka okujja kekanakaluko kakabaddewo omubaka wa palamenti mu Nakawa n'awangula n'omutwalo 18 mbaka wa palamenti eyavaako yawangula akalulu n'emitwalo 3 n'ekitundu kikyengezaako okugamba kikyengezaako okugamba nti akalulu akatono bakabba bw'obeera n'akalulu akangi nga Mwami Kabazi ke yali nako kazibu kakukola nti obba eno naye gye bigenda gye biggwera nga takyasobola kukola ki takyasobola kukagatta neeyanziza mukulu Muwonge Vianney njagala kudda ewo Mwami Sendagire Muhammad oli munnakibiina ki NRM era bwe tutunuulira mu kalulu kano aka 2026 akakyagenda mu maaso mu kigambo kimu kuno kwe kwali okusalawo kwa bannayuganda wenvayo ne ŋŋamba nti bannayuganda tebaasalawo oba si kusalawo kwabwe mba mukyamu era abantu baakola ogwabwe ate ne bagukola so perfectly security yakola omulimu omutuufu era negukola so perfectly electoral commission yateekawo standards ezaali quite different okusinziira ku ebyaliwo ebbanga kwamba when you get electoral commission engeri gyeoperatingamu omulundi guno n'ofuna nebiri ebiseera ebyemabega byonna weesanga nga electoral commission yakola omulimu gwayo mu busukkulumu naye nze mukulaba okwange obuzibu we buli n'obuzibu we bwali obuzibu buteekwa okuba nga bukyalutootingira kuba registrars kuba presiding officers ku bantu ababeeramu abalangirira obululu obuzibu bwabwe buli ki mu kalulu kaffe aka NRM Kasirye Sendagire Muhammad awatali doubt nasinga mu primaries naye we najja wano nagezaako okuba ekifaananyi obuzibu bwe tulina mu electoral processes naye olw'okubanga buli omu yali mu mood yakufuna position gyali ayagala batono abaatuwuliriza kino tekiri kuba NRM oba kuba opposition kiri ku behavior engeri abantu gye babehavingamu n'ensonga za democracy nti Lilian Uganda teyina
teeka ligenda kukwata presiding officer nga naawe olina obukakafu nti yakubye ensonga ezikwatagana n'akalulu ye agenda kusindika wamu genda mu kooti kutandika to fight your opponent naye nga tagenda kutitya kukyogera nti etteeka ligenda kukwata ye. There is no policy at all. Era tewayinza nakubeerawo amendment mu parliament kubanga n'abaliyo bakimanyi abasinga obungi nti babba. Abasinga obungi babba. Ku ssaawa ey'olwaleero tuli mu mood nga okuva ku mukulembeze w'eggwanga paka kwasembayo ffenna tuwoza ekintu kimu nange banziba. Kati n'omukulembeze w'eggwanga yawangulira ku miliyoni 7 point. Agamba sino sizena linina okufuna. Nina kufuna 13 million. Abantu ebanja abatalonda okusinza. Era president gwe kyegenereze nti okuva wetwamala akalulu. Akyemulugunya up to now. Actually president yaligenze ne mu kooti si mwami Kasibante. Era president yakinyonyodde n'okukijonyera lwaki yaleeta obuuma. Nti lwakuba bwamudisappointingako naye mbwaliwo ebitundu ebimu nga Bulambuli byo bwasobola okukola. No ne waffe obuuma bwakola. Nange wange ginalondera wali eri ewaffe Makindi Bukasa. Era nabo bwakola bulungi. Naye kugamba kyegezaako okuleetera nti tuli mu mbeera nga buli omu awulira nga kyeyafuna oba oli awo kyali eyongeddeko oba oli okubeera nga awulira nti baamubbye openly. Naye ali arono okonye ku bakuuma ddembe n'ogamba nti omulimu gwabwe bagukola bulungi. Awo ekibuuzo bwe nneebuuliza because abamu bagamba nti mu kalulu kano it wasn't about popularity wabula state machinery. Weewuunya okulaba nti abakuuma ddembe mwe bali mu kalulu. Ekyebuuzibwa ku ebyo ebitagenda bulungi omuntu yali yeebuuzizza mwe nga NRM mu kalulu kano omulimu omunene mwasinga kukolagibwa gwa convincing abalonzi oba kubateeka mu ntiisa. Lilian nga tujja ku mbeera eyo njagala kusooka kuborowinga ebimu ku muganda wange Mayanja byayogedde nga asubmitting oba nga alamusa ku bantu. Abuuziza ekibuuzo ate nga kikulu nnyo Lilian. N'agamba nti abantu bawuliriza ideas zituvaamu gyetwogera. Bawulira bye twogera ne babibesingirako okola judgment, okukola okusalawo, okola decisions. Abantu singa bali bawuliriza ebintu abantu beboogera ebyensonga bali badde bakyataddeyo mwami Ibrahim Semuju bali badde balonda Namuga because Namuga mu parliament ku lwange nga Sendagiri adda performinga bulungi ontegeera. Abantu bali badde balonda ba Mathias Mpuga bali badde bateekayo basegona but abantu tuteeka okuba ffe nga bannabyabufuzi kyetutunda abantu si kye baagala tubatadde mu confusion nga abantu tebakyalonda ideas na biki byogenda kubakolera. Mwami Mayanja I have no doubt is a smart man. Mwami Vianney I have no doubt is a smart man. Naye abantu kiki kye tulina okunoonyereza ffe nga bannabyabufuzi tulina okukyusa tone gye twogereramu n'okudemandinga certain things in a country. Okay. Awantega kyenkugamba kubanga wenkugamba nti kati for example ngaba NRM ng'ekibuzo ky'obuuzizza abantu balonda kati for example kati nga kuba Lord Mayor omwami yali azze nga tebamumanyi ngere ki abantu bakimanyi nga buli omu agamba tetumumanyi naye ate oyo gwe batamanyi yajjanga wakubiri kitegeeza abantu balonda NRM balonda kabonero abantu tebafaayo ku idea ekibiina ekyasinga okwetunda kyekibiina ekyafuna. NRM okwetunda kwayo ne strategy yaayo kyekyagiweesa. Abantu balonda President Kaguta Museveni n'abaddirirawo wansi ne babalonda olwa President Museveni. Abantu luli we balonda Kyagulanyi n'abaddirirawo wansi babalonda lwa Kyagulanyi. I don't know whether you're getting what I'm saying. Okay. Nti twava mu politics oli owa abantu okuwuliriza ensonga owa abantu okutegeera nti Sendagire kino yeno yentegeerayo musajja wa nsonga alina kyajja okutuusa ku kitundu kyaffe kati tumulonde tumwesige kati abantu balonda bakulembeze ba bibiina na bibiina kiki what the parties are presenting. You get what I'm saying? Nti
nti osoka newebuuza oba style kati jemulese nga temukyayagala convincing Uganda. You see, it is not NRM that is doing this. No, it's not. Waliwo factors nyingi. Bannabyabufuzi. Waliwo factors nyingi. Yes, sebo. Ezireetera omuntu kugamba ezireetera graphics zino okukyuka ez'obululu. Ontege kye nkugamba nze nkwadde ekyokulabira kati for example nga Mukambala ku Lord Mayor. NRM ebadde tegwangako like tebeerangako yakuna. NRM ebadde nga yakubiri yakusatu. Kitegeeza nti bannakibuga babadde nga balonda nga tebalonda candidate nti yazze ewaabwe nti oba alinayo ekipande babadde balonda okusinziira ku kye bawulira eri President Museveni n'ekibiina. Abantu tebalonda NRM abamu nga balonda opposition, okay? Not because NRM is not popular. In most especially kati njogera mu kibuga Kampala. But because waliwo factors nyingi ezikireetera ekyo. Singa oba oliawo Kasirye Sendagire Muhammad yali yayitamu. Oba oliawo yali funye na more votes. Oba oliawo nali badde nsinga ku bali mwezo, oba bali mwezo yali nsinzeeko katono. Okay. Yes. Personally alina okuba nga alina contribution. Enakawo ekyaliyo twebuuze nti Mwami Ruhindi yali yeesimbyeyo naagwa. Wabanga yagwa luli, kiki ky'ataalina luli ekyamusuula. Kitegeeza nti abantu b'ennakawa balonda nga balonda okusinziira ku kye bawulira. Okay. Tebalonda necessarily, actually kankubuulire mu division is n'ettaano. Ennakawa omulundi guno NRM ya performinga bulungi not because Ruhindi went through. But NRM performed better kubanga chairman Isma ow'ekitundu ekyo alina contribution nene yakoze mu kukola mobilization. Kati structure ya NRM oluuyi olwo yakola nnyo mu kukola mobilization. Kubanga NRM omulundi guno yatambulira ku structures. Luli eri emabega NRM yalina confusion mu ngeri gye yakolamu okunoonya akalulu kubanga ba RDC babeerangamu which was very wrong. Abantu babeerangamu olw'okunoonya obugazi eri president which was absolutely very wrong. Naye omulundi guno NRM yakozesa structures zaayo and results were good. Okay. Neyanzege Mwami Sendagire Muhammad. Mukulu Mayanja njagala kusala okudda ewuwo. Tutunuulira akalulu kano njagala perspective yo nga gwe akabaddemu nga weesimbyewo but also a player akabaddemu okumalira ddala ebbanga nti ozze olaba engeri obululu obw'enjawulo gye buzze butegekebwamu. Njagala submission yange simanyi oba ani ayinza okungayidinga. Njagala njogerenga munansi. Okay. Saga kwogera nga kada w'ekibiina ky'ebyobufuzi. Naye ng'ate omuntu era agoberera ebyobufuzi. Okusooka byonna mu kalulu kano kalimu abawanguzi babiri. Otyo? Asooka ye Musiba ali Eruzira retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Viena tuwadde statistics z'abalonzi. Therefore tusobola okukola conclusion nti campaign y'akalulu tekalina makulu ya winnings. Polling station esuubirwako abalonzi 1,000 tebaweze 2. So ng'ate nkizimbira ku bigambo bya Mwami Sendagire nti abantu bagoberera kye basinza okuwulira. Njagala nandifukamidde ne neebaza retired Colonel Dr. Kizza Besigye nti consistently abadde ayogera ne waaba musibe. Results zikiprovinga. That is one. Number 2, njagala okwebaza President Museveni ne fraternity ya NRM. Because nze ng'omuntu awoomerwa ebyobufuzi birina etteeka. Gendayo kola kyonna ekisoboka okulaba nti ofuna results zeetaaga ate bw'okwata nywereza ddala bakiba kisoboka kifiiremu. Ntegerekese. So bwe tutunuulira perimeters ezo NRM yakoze bulungi zikiziganya ne Sendagire wabaddewo change of strategies mu NRM. Okay. Wabaddewo an attempt to reorganize. Ate ku side yaffe ebadde opposite. We've been disorganized. Naye nga muna Uganda nkaluubirirwa okwogera ku kyabaddewo nti kaabadde kalulu. Nkaluubirirwa. Naddala nga Kabaziguluka yankola ekintu ekibi ennyo nandiployinga ku CMI Gate Embuya waliwo polling stations 10 byani z'ababuulidde namba z'obululu obwakoze ki obwavuddemu. Olunaku olwo lwamazeemu kyonna era ndi wano nstrugglinga
because lulimbadde nga ntambula ngamba ono sendagire tuyinza obutakanya mu ndowooza naye there is something there is an element of state habitat because tubadde nga tukiwulira ti abantu Tanzania Kenya balonze bwe balonze akalulu kaabwe ne bakababbako electoral commission abantu ne bagiteeka ku nninga results ne ziddamu ne zibalwa ne tuddayo ne mu kooti ne tuleeta ne process nga bwe yatambudde up to the decision. Ekibuzo ekibadde ekyali kisinga obunene Kenya nga baali babuuza was the electoral commission in charge or it is some other forces that bakola ki ezabadde in charge. Naye bino byonna gye bigwera the military answer. Segedde abantu batamatira kooti ne bagenda ku nguudo military gye bakola ki gye basanga military ejjira ku moral radar eri higher than all of these people. Okiwulira ekigendera kibeera to protecting the sovereignty. Nalabya amaje Lilian ezo polling stations 10 n'endala ziringa 5 ziri wansi awo kusomero ng'oyambuukirira ze polling stations amaje mwe galondera nakirabye n'amaaso gange nabadde ngezaako n'okukwata ku bujulizi obumu omusajja enkula ya Kinyarwanda najja nagamba olowooza ebyembuya birina gye biraga. Lilian tusomye tuli bantu bakulu ffenna tumanyi the tenets of a free and fair election. Ffenna tukimanyi kubanga nze nina elements bbiri nga sinabagenda mu balonzi because good enough nali candidate nagendera ddala mu bantu this time around nanoonyeza kalulu okusinga bwe nali nkanoonyezaako ne bwe mba siriyo n'obuuza abantu baka leero kuno mayanja abadde bize naye nga sinabagenda mu balonzi n'ebizibu byabwe njagala tutunulire ebintu bibiri the electoral commission and the UPDF. Tutandike ne electoral commission Lilian. Nze ndowooza nti singa tubadde mu ggwanga nga bannansi nga ffe tuli in charge singa ekitebe kya electoral commission kiriko omuliro essaawa zino kubanga tetunyagibwangako tetuweebwangako service embi ennyo ewunya n'okusinga omulambo nga byabakama justice byatuwadde. Lilian twagenze mu kalulu kano nga register national register yakyameringa irizi yafulumizibwa nnaku dia nga nnakumeka nnaku ntono nnyo nga wabulayo okulonda nnaku 7. Where does that happen? It happened. No, where does that happen? Akalulu bwe mumala okunominatinga aba candidate the next best thing is to kufulumya register because okanoonyeza mu baani okanoonyeza mu baani. Now two, the quality of the electoral commission staff. Nabiba presiding officer nga tawuliranga naye era nono muwulidde akigamba presiding officer talina teeka lyonna lyonna limukwatako tewali police tewali framework obijjawa. The laws are there but this time around babadde ba UPDF bano abasajja be batya mujuzi mu training wa SPC bebadde ba presiding officer. I have evidence n'abantu agamba twaweereza abaana bagende bakole emirimu gye electoral commission bonna tebabawa ne be baleeta tetwamanya waje babajja what are their qualifications. Omanya akalulu kano kaliko element y'okubeera transparent. Even the process of recruiting these presiding officers, it shouldn't be a reserve of ISO. It can't be. Bino njogera factual, I can even go to court. Kana akalulu Lilian, Abannayuganda siye bakakubye. Bani abakakubye? Akalulu kano kakubiddwa maje. Naye tetwalabye bannayuganda. No wonder Ruhindi yasuze nga alina obululu bwe ate sebo gwali mutwalo mpozi nga bwakenderako obululu mutwalo because ku buli polling station awo wenjogedde ku presidential and parliamentary nalaba abasirikale Lilian kati egwe presiding officer ng'omusajja zenga bwalaba abajja ati bana baali batimpula Nalukoola ng'akulekeddewo maaso gano gokka. Njagala otegeere morality y'akalulu
nga zokka ku baline mundu SMG nga gwe presiding officer. Njagala ombulire bwatuba tetulina president abeera n'obuyinza bwaffe gaba maje si weewaawo kati amaje mu kalulu ako they are not part and parcel of our campaigns. Okiwulira? Tetusobola kuviewinga register yaabwe kubanga bali mobile. Amaje gakimaki mu kalulu nga galina ababaka nga galina structure ffe gye tutayingiramu. Ntegerekese. Naye ate bw'otunula bw'oti newano kutale center jo nalabye omukazi bamwambadde obutiiti bugudde eri afupeti bazikuttemu naye ng'akutte mu sirikale ayina kutale center. Ne Mayanja bw'okuba ebituli mu bw'otunulira electoral commission this time around si ye yabadde in charge era onaga nti batukoledde bulungi nnyo because bano bo akalulu akatali mu bubbi tekaba kalulu. Bino byogera lwakuba nti temwasobodde kujjayo buwanguzi. Lilian nze seesimbyewo olusoose. Okiwulira? Nze buli okuva 96 nga semwogerera avuganya Museveni mbadde actor mu kalulu. So Mayanja oyinza otya okunnyonnyola munnayuganda onaakulaba nga mu bitundu ebimu opposition yawanguze. Lilian, we cannot have a debate in electoral commission nga bamala ebbanga nga batuyimbirira biometric scanners. Naffe babuwe ne tufuna confidence. Banga batugamba bwe bati ti omuntu bw'anajja lengera ekiri lengera amaje g'eggwanga. Ate bonna nga bo balaba bano bakyusa uniform bano bambala za night bali ne bambala ezadde. Naye nga bonna ago maje lengera munansi candidate lengera candidate. So bwe tuba tetulabangako ggwanga nga liwambibwa nga banansi babakuba okubazaayo okulima lumonde ebyokubakulembera bibeeko ababikola kana akalulu kakikoze successfully era ono musanyufu mumativu because that was their goal. Lilian, eggwanga n'okwata over $65 million n'ogenda oprochualinga gadget gegenda kola a very sensitive exercise because akalulu koogerwa nnyo mu mboozi ya Uganda. Nezifa ne watabayo najja kutubaako kyatugamba tebanabayo gwe bakwata tewaliwo. This means nti eno yabadde military tactic batuleyingira ambush ne tujja ng'ente ne tugigwamu ne bakuba. Lilian, bw'oba wangamba nti ngenda beera ne biometric scanner nga ye basis yegenda okwidentifying omulonzi era yegenda okukwipinga tale ku ballot nga bwe zitambula bwe takola lwaki exercise eyo tetugiyimirizaamu paka nga network eteredde. Waliwo plan B. What was the plan B? Plan B yakusankala z'abalonzi. Kati Justice Kisaache nankola obulungi obutagambika singa ompa eddakiika 5 ne nkusomera ebibuuzo byabuuzizza. Ngenda kuwa eddakiika ezo naye kansooke nzire ngenda kudda wa mwami ngenda kudda ewo omukulu Mayanja sorry. Njagala nsooke mbuuze mwami Sendagire Muhammad. Keekana akalulu ak'amazima n'obwenkanya okusinziira ku gwe muna NRM. Si nga abantu tebannagenda namu kulonda. Yes ebo. Abo opposition already baali bafunye confidence nti NRM egenda kuwangula n'okusingira ddala mu bitundu. Before kuwangula, let us debate about the process itself before the results. Because you cannot arrive at the results without a deeper appreciation of the process. Yes ebo. So mwami Mayanja nina wenzikiriziganya naye at one point. Naye waliwo ebintu bye tulina okusooka tu accepting ng'eggwanga nti okusookera ddala NRM guno omulundi yateekamu amaanyi mangi agaalabibwa mu ggwanga lyonna nti mu regions zonna zonna ezikola Uganda NRM egezezzaako okulaba nti nno ekyusa endowooza z'abantu okuddamu okugitrustinga era no wonder okulaba nti nno mu eastern northern part ne western tikikwewuunyisa kubanga NRM yonna yazze ewangulayo ng'ate ewangulirayo waggulu nnyo njogerera eri President Kaguta Museveni n'ababaka abamu aba NRM weewaawo nga mulimu abamu ate abaakubiddwa. Wojja mu central ne neeyisa kiina kulaga era tulina okuddayo ne twenoonya ngava aba central region tekiri ku whether opposition oba NRM wabula tulina okuddamu ne twenoonya ng'abantu ba central bano bategeera ebyobufuzi abantu ba central bano bategeera decision making
njogera ku Central Region Okay. si nsonga whether bawadde NRM bati bagiwadde kubanga nze nga NRM nja ku appreciating the fact that guno omulundi NRM yagezezzaako nnyo nga weesobola okusingako luli we yali mu Central Line era nekiwa confidence President Museveni nti oba olyawo tunatuukira 2031 wajja kuba tewali completely opposition mu Uganda kakati Lilian ekyo ekindeetera confidence nange okuwulira nti nno tewajja kubeerawo opposition tekitegeeza nti nno NRM ekola birungi byereere wabula the discussion opposition gyefuna oba discussion opposition gyepresentinga eri abantu etandinga up ngeri so selfish rather than okubeera ng'eyamba eggwanga to shift to another level. Awo wenyini mukulu simanyi oba kintu ekyo kitegeera bulungi. Nkutegeera naye mu kalulu kano stakeholder namba emu ke kakiiko ak'ebyokulonda era bwe tuba tukadiscussingako okwemulugunya okuwulidde okuva ewa mukulu Mayanja ku kakiiko ak'ebyokulonda n'abalala bempayizaamu nabo of course ababadde mu kalulu kano naye weesanga nti confidence bannayuganda gye bakalinamu ntono nnyo. But don't you think tulina okurethinkinga engeri akakiiko kano gye kalondebwamu because abantu abamu beewundaganya nti oba oliawo okuba nti chairperson oba chairman w'akakiiko k'ebyokulonda abeera appointed by the president ate ng'era president y'omu ne mu kalulu abeeramu. Ekyokulabirako kankuwa ensonga y'okuba nti obuma tebwasobola kukola ku lunaku olw'okulonda. Obuma bwe butaakola omukulu Byabakama yali alina okwebuuza ku president Museveni on what can be done. Era president yennyini n'akinogaanyaako naga nti kituufu bankubira essimu ne bambuuza ki ekyetaaga okukolebwa ne mbagamba nti bakozese register naye nga gwe bakubira is a candidate. Kambuuze mashini eyali egenda okulonda Byabakama yali alina okulonda President Museveni okujuliriza nti ye presidenti oba bannayuganda be balina okulonda. Kituufu nti President Museveni naye yawulira nti bamubba. I'm just asking, is it true nti naye individually yawulira nti bamubba? President Museveni azenga akyogera emirundi n'emirundi nti bamubba Sandagire yamba omulabi wa Sheno ng'ojjukira kye natandise nakyo kale olwaleero atandika okubaako ne reflection ku bye twogerawo. Ati kye njagala tuleme kugatta kalulu ka 8 ku 226. President Museveni mu kalulu kano ya complainings nti bamubbye obululu. Ati kye njagala okulaga ndi president yalina kubanga actually nabaza byogera nti waliwo abaleeta obululu okuva no Lilian tetusobola ku proceedinga na bulimba. Lilian oli munamawulire as Museveni as a candidate claim that he has been rigged. That is where the problem comes in. No. Changaza ko kuletera president naye alina factors ziyalaba aka 2021 yagamba Later information. No, later information. So kompulirize kyenkugamba. Mpuliriza. Yes, sir. Waliwo factors nyingi ezalese okubeera nga tetwafunye bululu bwe twagala nga NRM. Kati wano njogera nga NRM. One of the factors okubanga abantu tebasobola kujja tanapi yali wansi. That is the first thing. Abantu bajja but because obuma bwekyanga abantu abamu ne badde waka. Okay, thank you. Among the factors abantu tebajja kulonda. Kubanga abamu batiisibwa. Okay. A certain group of people batiisibwa. Ekyokubiri mu byo kyekyo ekyobuma kyoyogerako. Ekyo nakyo kituufu nnyo. N'ekirala nti kye tulina okwogera kinjagala nga teko ne Mwami Mayanja ng'eggwanga nti eggwanga tulina kutunuulira nnyo policies zera walina okubeerawo amendment mu electoral processes zino kubanga buli elections we zibeerawo ng'abantu tebakyafiiringa democracy kiba kitegeeza abantu bagenda kwekyawa bwekyayi tulina we twabadde ne mwami Vianney oyo nga tulina we tuli olwa difference in ideas gwe tubadde abantu balwanye bulwanyi. It was because of democracy. So kitegeeza nti walina okubeerawo policies walina okubeerawo amendment ku bannayuganda engeri gye balabamu ebyokulonda n'ebyokulonda engeri gye birina okuyisa mu bannayuganda. Kati kangwekyo okulabirako kubanga nange nali mu kalulu mwami bamita Rashid eyali owa Kampala sijja kulimba nti nina information gye nafuna ompulira nga electoral commission yentegeeza ku kalulu ak'obwa Lord Mayor buli division twalina okufuna over 500 abantu abalina okutusayiningira
onteka kyekugamba bakyogera ng'obudde buweddeyo ng'ate bakyogera nedda no kamuwa dakiika ngenda muwa dakiika emu awunzike nzire ewuwo program tetugenda program awo twavuddewo tejja kugenda nga bintu bya bulimba byebyogerwa kati mwakadde amaleyo submission ye nzire ewuwo you cannot proceed with ananality bw'oŋŋamba nti Museveni 2026 bamubya akalulu bugo mpa source naye kenyini tannakyogera kubanga tewaze wano okweyogeza wekka watuyise tukubaganye ebirowoozo bw'oleeta ekigambo kinkakatikako okukitunulamu okukirowoozaako nkole response because njogera nze sinenya NRM nze nenya electoral commission kati bwonga nti Museveni naye afuuse mujulizi wange nti electoral commission yakoze omulimu gwa kiboggwe ye n'agenda enoch haya n'agamba n'akalulu kange baakabbye okiwulira that becomes a very serious conversation ku muntu agenda okulayira so give us the facts oba si kyekyo sticking am lane tuli mu 2026 vayo mu 2022 njagala kusigala ku bigambo byange yesebo era besigenda kuvaako mu dakiika emu akalulu kano kabaddemu factors nyingi ompulira ezaaleetedde abantu abamu okuvaamu n'abantu abamu okubanga basobodde okuwangula wabula abawangudde chances nyingi nnyo nti ku percentage of 80% abasinga babbye ekyo sigenda kukyogera kuba nti nimbe oba sirimba onteka kyenkugamba nti obubbi bwabwe ogenda busanga ku ground n'enkolagana ebaddewo ne ba returning officers ekyo n'abantu abaliyo bakimanyi abasobodde okuwangula bawangudde naye n'ababbye babbye bino mbijja ku for example ku mwami Ssemujjunganda statement gyajjayo n'agamba nti nze bampangudde era nawanise nti bampangudde naye mu bantu abasinze okunkuba abanupu be basinze okunkuba onteka kyekugamba mulimu n'abakulu abalala benawulidde nga opposition nga bagamba situkirabangako nga opposition ate be babbi nga tebakiteeka ku NRM kitegeeza nti bakandidate abasinga abavudde mu kalulu Mathias Mpuuga ye yagamba nti NUP ekubana ne NRM kyenkugamba no matter katengeza ko kulaga nti bakandidate sibo nabo n'abagudde mu Uganda omulundi guno bali ku kimu nti siyingira kalulu okujjako nga nange njiza okubba kiri eri mwami Vian kyeyabadde ayogerako eky'abantu okukeera ne bagenda ne balonda ekyo Lilian bakikola newenkuleta DRA forms zange nawangula mu bitundu bingi kitegeeza abakyala n'abaami baavayo ne bagenda ne balonda Kasirye Sendagire. Now where the problem is nkwegayiridde just 1 second where the problem is omuntu ono aleetera Mayanja aleetera Vianney aleetera Sendagire okumuteeka ku buwanguzi buno lwaki Sendagire embeera n'okubonaabona kungi nnyo mu kunoonya akalulu ate male n'ekiro kiramba nga seebaka nga era nkuuma akalulu munsi erimu intelligence munsi erimu systems munsi kwegamba erimu abantu abafaayo ku democracy that is wrong and that's what Ugandans should eye on. Weewaawo njagala kuddewo mukulu Muwonge Vian earlier bw'obadde owa submission yotegeezezza nti akalulu kano kabaddengamu omukono ogulinga omukono oba oliawo ogutalabikalabika naye ate kabaddemu nnyo n'ensonga ya ssente oba sinakindi nga wabaawo alina okukuba essimu abenga ate omuntu oyo afuna obuwanguzi but oli ku ludda oluwabula gavumenti ekibuuzo kyenjagala okuweereza performance ya opposition mu kalulu kano eserebyemu era n'omutindo ogenda okwetegereza nti nagwo gusseemu ekibuuzo kyange kigamba nti okuserebwa kwa opposition kuno kuvudde ku ki? Is it that buteteekateeka kimala butamanya kye mugendamu oba Lilian n'abampuliriza okubeerawo kwa mwami Museveni 4 okubeerawo emyaka 4 tekwonoonye bwonoonyi NRM naye kwonoonye n'abantu bonna oba ali ku opposition oba aliwa. Lwaki nkugamba ekyo nti okusinziira ku system ebeeriwo nti ebimu ebiri mu NRM ojja kubisanga ne mu opposition gyebiri ojja kusanga nti nga mwami Museveni wayagala okumusinza ojja kukizuula nti ne mu bibiina eby'opposition ojja kulabayo factors ezireetera nga
oteeka okusinza abakulembeze baayo abakulembera ebibiina so bye bituleetedde kwana kugamba wano by the way nayogera ku constituency 3 bw'oba ojjukira bulungi nayogera ku constituency eya Kawempe South bw'onyogera ku Kawempe South nega nti bwe baawa kaadi ya National Unity Platform bamujja mu Kawempe North naye because ayina Oluganda kwakulira ekibiina kya Nuubu abeera ne Beetu erimujjayo erijawangaalira gyavuganyeewa kyekyo nayogeddeko successional politics nti oli aveeri ajja akole ki abeera awo kati wajja eddoboozi ly'abantu ne mulituulako ng'osanga abantu bagaa nti awo twagalawo looyi kati ne state ne yeeyambisa omukisa ogwo kubanga mugenda kujja mugabane w'obululu yo yeeyambise mashinale yaayo ebba akalulu ate n'obuzadde yeebeera ewanguddewo bw'ewangulawo simaanyi nti yafunye amaanyi amapya ewanguddewo kubanga mwakozeseza wabaddewo obunafu wababadde bavuganya ne mugabana obululu ye n'akuyitako ebbanga lyonna kyobula nagaye mwe nadde ntandika neewuunyiza bwewuunya ebbanga lyonna munakayisi nga tewaliiwo weso ne weyandibadde nga yeyawangudde n'omutwalo gwe gumu n'ekitundu tewali yali awangudde constituency nga alina omutwalo gumu n'ekitundu bino bisoose kati kuba abantu bajja nga bagabana obuki obululu yani ebimu ku byo ekisinza okunnuma nti message eno nali ngitandiseeko unfortunately nagitandikako nga tugenda mu kalulu message eri abaana ba Buganda abaana ba Buganda bateeka okuzookuka bategeere kiki kye kitegeeza obuyinza bategeere lwaki tuteekeddwa wano nga mu Buganda okulwanira obuyinza kubanga Lilian simanyi wafolowinza akalulu k'abavubuka nagambanga bamayanja bano nembaga nti ebimu ku birina okutuleka mu byobufuzi tulwane bwe tuli batetukoze ssente abaana baffe tebajja kujja kuzannya byaki bya bufuzi kubanga twajja kutola ebyobufuzi gye bikwata egundi nga oba tolina ssente tojja kuyingira mu byabufuzi akalu k'abavubuka bw'ogenda n'otunuulira omuvubuka akiikirira Eastern ojja kukizuula nti ava mu Eastern bw'ona agenda otunuulire ava mu Northern ojja kitegeera nti ava mu Northern n'owa Western ava mu West naye omuvubuka akiikirira wano mu Buganda tava wano owa middle set otegedde kyenkugambye universal set bino ebintu musobola okubiraba kubanga ekisinga nakugamba nti Museveni nsobola okumusonyiwa ebirala byonna naye kyesisobola kumusonyiwa kyakuugulaza baana ba Buganda abaana ba Buganda ne babeera nga tebalaba nsonga ne bakeera ku makya nga bali eri bo baleesa abaabwe nammwe we mwanditutta abaana abammwe boogera ensonga nga tebabakoze eki kubanga osanga Sendagire bwe yandisobodde n'agenda n'awangula obubaka bwa Parliament ne because talina miliyoni 4 kyabadde kyetaagisa state controller balekye aleete omwana we era yesimbe wawangule kubanga balina ssente naye enkola eri mu baana ba Buganda era olaba nti n'enkola gye bakolamu olya ekigambo bakijjawo kati eno central otegedde kyemugandiriya so ebintu bino biteeka okutweraliikiriza ffe ng'abaana ba Buganda tuzuukuke era buli wendaba bamayanja abaana ba Buganda nga balinga abaggwamu amaanyi mbeera mbakonkona kumenya nti tuzuukuke tukole ki tukole tukoleko kye tusobola ebirala binaaganira eyo tutambuze message esinga okuba enkulu kubanga Lilian njagala nkuweka ekyokulabirako kimu nakyogerako naye ndowooza nakyogerako mu biseera ebitali bituufu Lilian abaana ba Buganda tusaanye katutandike okwogera amazima tutandike okubanja keeki naye nga naffe tujje kubanga ekibi Mwami Museveni kyatukoze kibadde ekintu kimu ekibi nti atuleeseemu ensonyi bamayanja abandi badde boogera aga nti oli musosoze otegedde kyenga nti obusosoze butuukawo nga bamayanja basaba byabwe nga mayanja agamba Sendagire nti Sendagire ogira okwatakaawo naye bagasumba bwe bayimirira ne bagaa nti ffe ng'abavandimwe tugenda kuwagira Mwami Museveni awo obusosoze tebuliiwo naye Sendagire bagaa nti tugenda kuwagira Kyagulanyi Muganda munaffe obwo obusosoze
nti oyo politics wa identity katuteko okwawula ebyobufuzi bituuka bitya okubeera nga politics of identity nga waliwo abantu abawagira naye gwe vis-a-vis ewuwo tokikkiriza kubanga wano waliwo omuntu eyavaayo omuvandimwe naga ffe ng'abanyarwanda era tusazeewo tugenda kutambulira ne Lilian njagala nze ne Basendagire ne Mayanja tukere ku makya tugende nti ffe ng'abaana ba Buganda tugenda kuwagira Lilian ye waffe naye nati katawe nkubuuliza ekibuuzo kino nti muba luzinze mu kalulu kano was it because of state interference oba nabo bennyini tebeeteekateeka kimala state interference kyotasobola kujjawo Lilian tutuuse mu kaseera naye ate waliwo ebifo ebimu ewali abawangudde awo tugambe nti state teya interference Lilian ntera nnyo okugamba abantu nti bannakyemalira bonna ekibeefaananya bateekawo case study atyo mu musango ogwali ogwa muna PFF ogwa Nakawa West bwe bagusala ne bagamba nti Ssenyonyi constituency gye baawandikako ne babulola yali ntuufu Electoral Commission nekkaanya ne kooti ng'ekulaga nti muna PFF Ivan Bowechi yaliko kyali kifu kooti wemala okusala omusango ogwo nali ku leediyo ne mbaga nti Mwami Museveni awangudde nga kikyengezaako okubagamba nti Mwami Museveni akuteerawo omuguwa ne weetuga kubanga labayo kooti yeemu emaze okukuwa n'ovaayo n'osanyuka n'ogamba empadde justice kati ate bw'enaasala contrary kati bw'enaasala control jaga nti kooti mbi kati Mwami Museveni yakulaga nti ye kooti yange zikola ki zikola kyekimu era basobola okuyisaawo abantu ne bayisaawo Sendagire n'ayitawo ne Mayanja ne Vianney ne baleka Lilian nga adde awangudde naye n'atayitawo era ne bakozesa abalala nga Kesa ne bagamba nga gundi yayiseewo naye nga state wonna yesalawo ani agenda okukola ki okuwangula njagala nkweka ekyokulabirako Lilian bw'otunuulira akalulu kwa na supervise nze kenyina supervise akalulu ka Paulo Mugambe mu Nakawa East sawa zagenda okuwera emu natwala abaana mu prison Lilian twagenda okutuuka mu prison polling station 10 box zonna nga zajjudde dda saawa emu kitundu nga zajjudde dda ez'okumakya nga zijjudde kati bwensanga nga zijjudde kubanga before nali ngambye abaana kubanga ekinjawula ne kuba nabyabufuzi abandi w'amazima nagamba abaana abagenda okuba mu prison eri gye mbatwala temuteekayo lugezigezi bayinza okubakwatira bayinza okubakola ki okubasigaza kubanga ntwala abaana b'abantu nteeka okubagamba amazima nti bw'olaba oli ng'atiikinga obululu muleke amala otiikinga abuteeke mu box omala ojja omugayi naye oba mumala bw'okoze eki bw'otiikinze kyenabagamba nze nkubuulira ekyamazima naye twagenda ogendayo nga box ki bwe nvaayo n'enzirayo ku ssaawa 6 kuba nali nina okubatwalira ebyokulya awo nafuna n'obudde obwogerako ne bapresiding officer bino byenkola olwali natandikamu naye gye baleko gigenda gitya ono taanaapu ngebadde y'amaanyi nga yefe abasirikale engeri gye bakeddedde okulonda ne bagenda twagenze okuvaayo nga ye taanaapu yaayo 4,800 bo balonze nga bo balonze muna NRM kati ng'osanga ewandu nga muge bamuwadde akalo kamu wala bamuwadde 0 kugamba Lilian ebintu nga bineeno bigenda mu maaso ne tubicelebratinga oli nakeera ku makya n'acelebratinga naye ng'amanyi kye yakola si kituufu then kankweka information Lilian ngera mba tracing argument gye nabadde nayo nze ndi candidate prison ono gyayogerako muluka ogwetongodde mu miruka ena gye nali nnoonyaamu akalulu ate mu kalulu akaggwa aka 2021 era yali kitundutundu kya constituency gye yali nnoonyaamu ey'emiruka 3 luzira butabika ne prisons 2021 saatawaana kuyingira mu prison kubanga kyeraga lwatu nti mu biseera by'akalulu prison esigala prison ne electoral commission ebeera irrelevant ku mulundi guno I went an extra mile. I petitioned the commission twice
ngamba tisirina bwenja kukkiriza results ezigenda okufuluma mu polling stations 10 size ziriyo mu balonze 15,000 be mutampaddeeko access kubasaba kalulu kuseringa ideas zange kati ate ku polling day kyali wasi ti police ya prison eri nti bagulirawo public sawa 3 kati ba polling agent mubajjawa because singa bakukkiriza ogendeyo munda onoonyemu akalulu mu process ojja kusobola okufuna ab'omunda bakolere nga ba polling agent. Now how do we buli candidate we NRM yawangudde enakawa ng'ayitirako mu prison n'embuya numbers zaabwe zifaanagana kati nze ntandikirawo okugamba nti awaabaddewo akalulu akali free and fair nga abalonzi tetwabalinaako access for campaign ne ku election day. Actually nalaba Nakandi Winfred yali yesimbye okushosha omubaka wa parliament still nga naye complaining kuba yalinayo abantu be ba agents be okugenda obachekekako naye nga takkirizibwa but mukulu mwongezi so bo Lydia n'abatuwuliriza bw'otunuulira ebyabadde mu kalulu kano ng'oli musajja oba mukyala eyetegereza ensonga toyinza kayita kalulu naye oyinza kula nti selection yabaddewo n'entambula ebintu gye byatambudde naye bwakaba nga kalulu kano kabadde flawed lwaki ebibiina by'ebyobufuzi oba nammwe ba candidates mukyagenda mu maaso oba mwa participating mu kalulu kano nga tewaliiwo reforms kyekino Mayanja kye yayogeddeko nti ebyo byonna nga bwebiri katulina otandika okufumiitiriza tujjukire ebigambo bya Dr. Kanokiza Besigye byezaayogera nti tetulina kye tusobola kufuna azirongazi nga tulowooza nti tugenda kukifunira mu kalulu kati then ekyo kijja kutuwa emboozi ey'okwogera ku Uganda naye ekisinga okubeera eky'obulabe nti Lydia naga nti mu demokrasiya waffe tusobola okutambula ebigere 5 mu maaso ebirungi ne tutambula ebigere 2 emabega kitegeeza tuba tusigadde mu negative nti ebiseera ebisinga bw'ogenda n'otunuulira akalu ka 2011 n'otulina 2016 n'otulina 2021 ojja kusanga ng'abalamuzi ab'enjawulo nga Babati Katulebe balekawo kye baalaba bo ng'abalamuzi ekyali tekitambula na mutindo nga naye waliwo obuvunaanyizibwa obw'okukwata okukola ennongoosereza kitegeeza nti bwe muba mugenze mu kalulu muba mufunye omukisa okuditamininga wa ewatali bwenkanya ennyumba ya palamenti enkulu ate negenda n'ediringa nakyo ebbanga lyonna baminisita ab'enjawulo n'abamemba ba palamenti bamiddwa omukisa okuleeta nga buli kiseera baminisita basuubiza nti amateeka gagenda kukyusibwa mu ngeri ya omnibus tibagenda galeeta omulundi gumu tibagenda galeeta mu mbeera eya jumula Lydia essaawa zino eno njagala nkubuulire ffe munakawa east era nakigambyeko ne Mayanja tugenda kukwatagana tutandika okupetitioninga tugende tunaanoonya omubaka wa palamenti tetugenda kunoonya ono aliko kwatajja kugusa nsonga kubanga waayita tulabe engeri gye basobola okujja obubox kati babujje mu prison budde ebweru kubanga bo beekwasa nti eri waliyo abasibe ekifo kiri delicate kati tutuuke ekiseera tuddire zino box bwe ziba nga zo box ziddenga ebweru awo kitegeeza ajja kubeerawo obwenkanya naye nga zikyali munda eri kwapa prison wa abantu tebajja kufuna bwenkanya neyanziza Mayanja before nga sina wena kugiddeko akazi ndabadde olina ensonga gy'oyagala okuggusa naye bw'omala okugiggusa tusiigire ekifaananyi ku performance ya opposition mu kalulu kano kiki ekyabulamu oba kiki kye mutaasobola kukola NRM kyeyakola ekyenjawulo ekyagigisaayo obuwanguzi okusooka byonna ku kyewa nabadde nsembyeko twafunye omukisa omulamuzi Kisaache omulamuzi Kitimbwa Kisaache n'abaako ebigambo bye yatuwandiikidde nga yeewunaganya nga munnansi naye mu bingi bye yawandiise yabuuzizza electoral commission chairman toyinza kutukakasa otya banga nze olutalo lwange luli ku electoral commission and later on I'm going to justify nga wenziramu ekibuuzo kyokubiri kyadomboza yabuuza nti ng'omaze okulemererwa
biometric scanners etwagula million nkaga mwendeza $. Kati otukakasa otya kyakalulu kano akavuddemu mu 7 ne million ze musanvu Kyagulanyi n'abiri and so on byonna byonna betulabye tidala kabadde kagemwa multiple voting kagemwa ballot stuffing obategedde ebyo bikulu nnyo ku kalulu era bwe bibanga biriko question mark awangudde obeera obscene kati ono Kitimbo nze nali ku CMI ndayira okufiira wano wentudde nalaba abasajja abakulu mu uniform nga balonda emirundi egisoba mu 5 ku polling stations ez'enjawulo azifu ku buli register baaliko nakwata abantu abasoba mu 30 nga balina bu voter location slips obutali bwabwe naye nga ndi mu nkambi wakati ne bwe nkuba enduulu presiding officer sekanafuwa n'oluwa. That is the standard of the Electoral Commission. Tekirina njawulo na prison. Lilian, wali olabye wa prison zingejja mu byobufuzi. This time around, prisons yabadde polling castable. Bw'oba tonnaba kutegeera kino ekintu na butya bwe kiplaying out, ojja kumaliriza ologootananga Sendagire te NRM yawangudde. NRM nze mbadde nga nvuganya nayo all wrong. Okay. Era wempangudde because of its strength I have acknowledged. Ontegerekese. Wempangudde because it has an advantage on me kati nga nkalulu k'abavubuka. Vyani akugambye. It is deliberate. NRM bwe yafusing anefuka state. Okiwulira? Ne directing politics anagikolera era nezimba institutions ezinakola ekyo. An electoral commission gye tulina etegeka akalulu ak'okubbibwa. Onfuna bulungi nkiddemu for emphasis. Electoral commission etegeka akalulu ak'okubbibwa even at the point of the tally center waliwe badikira nabo bakakubbirawo. And who is the referee? Maje. Kati ebibiina by'ebyobufuzi bino Lilian. Yes, sir. An election is not an event. It's a process. Let me talk about PFF. Okay. Twajja mu kisaawe nga tufunye ebizibu mu FDC. Naye bwe twali tukubaganya ebirowoozo munda mu kibiina muvudde ku constitution tetugivuddeeko ani yatuli mu makati Maje birigwa n'awalampa kikomera ne tugamba kale ekitebe kyaffe ekitulemeredde ne tufuna we twewogoma. Ojjukira nga tuyisa olukiiko lw'abannakibiina tukubaganye ebirowoozo ku way forward twawalirizibwa okutegeka venues 5 ate zonna nga tusanga ziri deployed by the military. So Lilian, political parties zino nazo tuziwa ekintu kingi nnyo. You cannot organize in an environment that does not favor multipartyism. Lilian, Museveni byaleja yagamba political parties should only operate at their headquarters. So Museveni takyusangako. Museveni does not expect Mayanja vision bearer wa PFF Munakawa division to wake up in the morning ngene ntawanya bakitana kutawanya njogereko ku police viewpoints zaffe nekizawula kuba NUP oba kuba NRM because eje tujja traction omuva akalulu. Museveni natukolera Public Order Management Act. Okay. Public Order Management Act na mu implementation oba mu execution naye eri abused because mu act eyo bw'ogisoma ng'omanyi oluzungu n'olulimi lw'abannamateeka it stipulates nti political parties naddala nga ziri registered zinaabanga n'eddembe okukola emirimu gyazo. Lilian, tetukirabye wano nga tetunnabana kugenda mu kalulu ng'aba NUP ku kitebe kyabwe yafuuka nkambi. Tetukirabye. So what did you expect? Kyagulanyi agenda kujja n'akati akakube ku district eno abantu bagire at the other side NRM wano mu Buganda balonchinga campaign gye bayita Buganda for Museveni. Netambula buli district nga teriyo yadde gwe basonzeemu ki. Tetuvuganya Museveni as the political entity. Tuvuganya Museveni commander in chief. Manifesto yange agitunulamu n'ajagala natunulira empisa zange naga oyo tumuleke because obadde obuuza waliyo areas ze bawangudde. Yes, waliyo abasirikale abatula ne baga Mayanja oyo
maya totusembereza kisirani nanya sendagire nti sendagire bwali pizza nanywerako fanta atiro kwogera fridge mumulekaje Lilian politics waffe takyali ku police obone yabadde akaleta politics atambulira ku bintu bibiri identity politics ekyokubiri policy bw'owuliriza kati ekigenda emaaso e Bungereza akabbinkana akali wakati wa Labour Party ne Conservative Party it's about policy naye ffe wano because Lilian singa zibadde policy where would Museveni get 72 millions ekibuuzo kino kankikuweereze 7 millions ekibuuzo kankikuweereze nga Museveni alaninze economy efudde abantu balina mirimu ono kirungi yali ewaffe mu zone 12 yalaba obwavu bannanga obulabwa n'omuzibe naye Museveni yayodda akalulu awo kootasobola kutegeera lwansonga nti ng'enkya poolingidde ba flag bearers b'NRM ono akimanyi babawa ssente zitava ku secretariat ompulira eyampangudde w'NRM zone 12 buli bbaala yagiteekangamu emitwalo 10 abatuuze bayitirewoko. It's not about policy. Era ndisendagire tayinza kugamba nti organization yabaddewo yabadde around this issue kubanga kye babadde basinga okwogerako nye kya parish development model. Yes, it has not worked in Buganda. Nena nti NRM egamba nti yatukiza enteekateeka ya eri ey'okubeera n'abantu asatu bakola ki every political party has some semblance ku ground. But what are you doing every day? How are you doing it? Does PFF have Nze publicity secretary wa PFF Munakawa division. Okay. Nzi nondebwa when village councils meet, parish councils meet, je tujja district executive committee. Ours is not that. Were you able to have agents ku buli polling station? I have DLR forms. Okay. Ku buli polling station. Jinatekako mu electoral area yange. Lilian bino byetwogera si politics. Okay. Njagala twogere nga bannansi. Lilian, mulirayo political party ina capacity to mobilize better than the national treasury. Awanjagalira okubuza the national treasury. Ero bawulidde bana ba NUP babadde nga balwana nga bagamba sente za iPod opposition NUP badde twala billion maker. How much does the NRM take? And how does NRM get that money? Ngefunya ababaka nga bano betulabye olwaleero. Baruhindi abagenze mu prisons ne bagenda mu CMI amajene gabawa akalulu akatali justifiable ku ground ne bafuuka ababaka. Tuwuliziganye bwe mbate musobola ku defeatinga NRM okujija mu buyinza lwaki bana Uganda bali besize. Lilian sokole. That question is null and void. That question is null and void. Emiwatu ejinzo kuyitibwa okukyusa obukulembeze kekalu. Lilian twatandika okuvuganya mu 7 mu 9 twali tumwanguddeko. Twakwata obuyinza lwaki sagala mu ndowozese biri byentero bajeregerera wano bwabatufuga wano bafuga Cairo Lilia nobeera wano. We have been, this is not the first election. Yes. Okitegedde? Yes. Twali tuwanguddeko mu 7. Kale kankufunze gwe wolondera wali olabyeko nga Museveni bamuwangudde. Bangi nyo bawangulira president. So what happens? Where does that victory goes? That is why nabadde clear Lilian, you kill my spirit. Kubanga nakuwadde benchmarks ze ngendo debatingiramu. But tutandika okudebatinga NRM PFF. Eyo debate teyina lugendo lwa nsonga naawe okimanyi. By design NRM ina an advantage tewali wano political party sobola nagifunako akwota lwaki. The chairman of NRM is the Minister of Finance. Ntegereke. Ye commander in chief. Ye chief justice. Era speaker parliament. Byonna ebyo binakola ki? Okujjako nga tobeera mu Uganda nti tomulabye nga exercising obuyinza bwe mwezo zonna dockets. Kati nkubuuza President Museveni ng'omuntu afuna sente ezitaliko accountability mu makage ne mu office ye zikola ki? Basendagire mwe bagulira amasaati ne basobola okukola.
byoyagala Vianney akole ku kasente ke kebamuwa mukasomero kasomesa nga class. So we cannot tusobola okudiscussinga ko kyekino. Era kye nabadde njagala okwapiringa eri muganda wange Sendagire ate ne Vianney nankola bulungi because system bwebeera nga bweri. Kati twebuuze fe nze ne Sendagire ne Vianney what is our fate? Okay. Sendagire mukike wammwe bw'otunulayo bw'oti olaba abavubuka bangi nnyo abalina amaanyi abandi badde bavaamu ensonga tebasobola kuba tebalina opportunity. Mu Buganda tewaliyo omuvubuka asobola kuvuganya ku kifo ky'abavubuka okujjako nga taata we akola omulimu ogusobola okuwa omwana miliyoni 4. Ntegerekese kati ebyo betulina otandika okutunuulira. Number 2 bw'abanga NRM bagironze because of policies tuddayo ne tutunula nze wange nakawa gyenva nakugamba nti ate nono yagendayo tulina essomero bayita Maxon Bay Primary School balizimbira emiruka 2 essaawa zino lisavinga divisions 2 Makindye and Nakawa balizimbira abaana 3 lina abaana 434. Nti ekyemu atuuka n'okugamba saagala kumbulira kigambo kyonna mu munyongereyo ku baana kubanga ne benina sina kya bakozesa. Ebizimbe bye lituddemu bye biri Amini bye yazimba who was a swine. Olwaleero tutuuse wano President Museveni bwazze ye tategedde nti abantu beebutabika abasiisi ba chips tebasobola kubeera na saving let alone bamu investing kubanga baspendinga exorbitantly to acquire education and health. Naye bwazze agambye ndeesa akakadde kamu mukayole mugule mutandika okusiika chips mufune sente naye ng'essomero lyandibadde libawa advantage akakadde kano okuba ne significance collapses. So nandyagadde Sendagira Jewana atugambe nti mayanja ku mulundi guno Abannayuganda balonze President Museveni unlike the other time kubanga kino akikozesa obulungi nnyo to having a conversation about quality and quantitative improvements Museveni zakoze. Is our economy better than it was 10 years ago? Okay, our people afford the basics of life? Because if that is not the conversation, then this whole debate jetubadde nayo about politics atavaamu kukyuka mu bulamu okwabasinga obungi naye nga kati baba wangudde bo bagenze bagenze bali mu kulogoota n'amasuuti mapya but what about eyakuwadde akalulu? Okay. Neyanziza mu kibuga kye mwagala okukyusa kubanga lukwaga abadde akifudde ki? What about that person? What is his stake mu kibuga kino? So nze at the end of the day wano tewabaddewo kalulu yensonga kinatandise nga kiza Besigye yawangudde. Okay. Yawangudde kubanga ye yali kino kye tuyitamu kati ye yakiyitamu emirundi egiwera n'avaayo ng'ali konkushuwa ate era tewabaddewo pressure mutemputinze kutunula mabega ne bwe yandibadde bweru. Neyanzege mukulu Sendagire Muhammad nzize wuwo bw'otunuulira akalulu kano nga bwe katambudde is it still a real contest? Like ebintu bicha kukyali kuvuganya kuli kwennyini oba byakyuseemu? Amazima googerwe okuvuganya kwabaddewo era bannayuganda balonze ba candidates balowooza nti basaanidde okubeera mu parliament oba mu bifo ebyenjawulo. Naye njagala kupiikinga ekigambo mwami Mayanja kyayogedde ate nga nange siri mu kugamba sijja kukiwagira kuba si kituufu. Like what I mean is I want to be on his side. Nti Uganda mu kalulu kano twafunyeemu problem lwakubadde nga waliwo ebirungi ebyabaddewo. Si kituufu Lilian kubeera nga waliwo ba members okubeera nga waliwo Abannayuganda abali mu kalulu naye nga basobola okudduka mu State House okujjayo sente. That is not proper. Ontegeera? Kino nange kyali kituuseeko. Ba candidates babiri benali nabo mu race gye baatugaana okukampeininga. Mu race gye baatugaana okukampeininga tugenda kubeera
n'okucampaigninga okwawamu bacandidates ababiri abalinga abaasiŋŋaŋŋa n'omu ne bamugjayo olw'ebitabo bonna ssente bagendanga mu State House. Omu yali candidate wa office of the national chair. No, nkubuulira openly kubanga n'oyo yennyini twawulira nti waliwo billions of money zamuweebwa in the race. Bino byogera ku TV. It is not right. It is not proper to have a party secretariat called for national resistance movement ngaina national treasury ngaina sente zalina okuba nazo naye nga era waliwo abasnichinga ne bagenda mu State House ne bakonkona nga tebagenda kulaba president ne bavaayo n'ebisabo by'essente ebitalinako nga tebize kola political mobilization. State House nyumba ya president, nyumba ya bannayuganda bonna, whether you are opposition or you are NRM. That is the first thing. Okay. Ejala State House teyina kubeerako nakantu konna kayina kubeera involved mu nsonga z'ebyobululu. Liriya nakukategedde bulungi kubanga State House si mobilization tool. State House tekola bintu bya mobilization. Okay. Si kituufu muntu wa State House kujja ku function yonna ya mobilization ngaze kukola ki. Ebintu ebimu tetubyogera lwakuba twagala positions. Ebintu ebimu twagala tubyogere nga twagala streamlining governance. Twagala tubyogere nga tetutiiririra. Kubanga bino bye twogera wajja kubeerawo enkya abataliffe nga tebagenda kubyogera. Naye nga bagenda kuwalirizibwa okukola bye bataalikoze kubanga system teyawuliriza ffe basendagere bye twogera kubeerako bye bakyusa. Lilian, it is okay omuntu okubeera ng'ali mu State House n'akuwaayo akakadde oba n'akuwaayo emitwalo 2 n'agamba genda okubisa ebipande. But it's not okay omuntu okugamba nti ndi wa mobilization ng'ali mu candidate oli n'agenda n'ajjayo miliyoni 2, 3, 4. It is not proper. Most especially nga naye candidate mukalulu. It is not proper. Bwe tubanga tutandika okumenya ebintu ebisalasala democracy Uganda gwalina byebimu ku byo byebyo ate nga abantu babiteekako maaso. So kyetaaga okukyusibwa nga nzika kati kangu ekyo kulabirako. It is okay omuntu asobola okuvayo na defending a party gyalimu nti nze ndi wa NRM bwebabanga bampaayo miliyoni 10 ne bagamba genda okuba ebifaananyi ogwo si musango ngambye NRM. Naye State House it's for the country. Era mwami yanje ekibanga kituufu waliwo abagenda mu State House ate nga nange nkakasa waliwo abagenda mu State House ne bagenda ne bajjayo sente. That is not proper. State House tewali banka State House tewaliwo sente ziba zababulibwa musolo. I think I'm very clear on that. Okay. So bannayuganda nga tebanatunuulira w'amagye actually waliwo nene enkola eriwo mukyala Lilian n'abatulaba ey'omuntu okugenda mu kalulu ne bagamba nti DPC ye wamulabyemu. DPC mulabira kuki? Kale waligenze mu kalulu naye baregistrars bano oli mwami Vianney Mayanja mwami Vianney kyebadaleeta nti zile miliyoni 5 agafinishing. Nze kama kwogera waliwo ba registrars abangamba lwaggulu enkya tugenda kulonda. Senagire gyebaleko mbadde nsaba kusisinkana oyina obukadde 3 tulabe ekiddako. Stupid. No, I'm sorry to use the word stupid. No, I'm so sorry. Let me tell you, when we talk democracy, Lilian, we are not. I'm sorry, Chonchijawo. Ne abatula abayina okukimanya nti twagenda kusoma kubeera babbi. Tetwagenda kusoma na kuyingira mu byabufuzi kubeera bayaayi. Twayingira mu byobufuzi okukyusa eggwanga lino okusinzira ku ebyo tulaba nti bisobola okukyuka. Butamanya bwe buletedde kino bwavu tewaliwo olugiru tuggalwayo. There is no door that closes for us not to be in politics as long as we are natives of this country. Awendagali okubuza butamanya bwavu no system waliwo ebintu ebyo tulina okukyusa. Waliwo ebintu ebyo tulina okukyusa. Okukyusa nga bakola ki? Abantu abagenda okujja ng'era ba candidates lwaki abamu bafuna quick information abalala ne batafuna quick information ate nga bonna they are all candidates. You get? Dissatisfactions zitandikirako obuntu obutonotono. Kati yise ekola mulimu ki nga yategedde nti no waliwo be baakubye. Egenda kuwa report ki? Aba intelligence bakola mulimu ki? Do you want us to say that this was political period? No Rachel, olwokuba oli wa NRM ne wakola ebyekisiru kiri okay? Abantu be baakubye amasasi mu mbeera y'akalulu
bambino bino abantu bekalakasiza waliwo abantu bewawulidde nti no ono muwagizi wa gundi jakubye muwagizi wa gundi oli abagundi bafudde abo be bateekako cases ezo bo bagenda mu courts of law sibula abatulabye so bino ebintu byetwogera Lydian bye bigenda okumakinga our country to be different from other nations. Ebintu byetwogera bye bitufuula okubeera nga NRM abantu abagenda okulwana bino bye balwanirira not to come not to happen again. Tebasendagire tujja kusigala nga twogera we tuti tetutiririra nti no tu nga Mwami Mayanja wabadde agambye nti no batuwa sente okugula no we love this country. We want equally transparency okubeerawo njagala Mwami Mayanja ansingidde ddala okay era mbadde njagala kuva nunga mbuza Mwami Mayanja nti wekibanga Ruhindi yasinze ng'obululu obusinze yabujje mu prisons ate Mwami Balimwezi abaddeyo yabujjawa. So those are the things we need to discuss. Ssaabasajja Kabaka awangaali neyanza kasirye Sendagire Mama bezo nakonsanzo raisinze kiki ekyetaaga okukyusibwa system yeetaaga okukyusibwa mwe ngaba opposition mwina kye mwetaaga okutereeza oba mindset yeetaaga okukolako. Lydian, we are living in a failed state. Naye ekyennaku ekiriwo nti abagirimu tebannagiraba nti is a failed state. Bw'ogezaako okulaba n'olaba Chief Justice omupya gwe baakateekawo ojja kulaba nti ne experience ye okusinziira ku tteeka nti at least omuntu yandibadde ng'ayina abaddeko atuddeko ku bench like for 20 to 15 years at least ne wamulabye wa myaka 8 n'olaba n'enkuza jjazzaakula mu profile nekikwatagana nekiri eri kye nakugambye nti omulimu wa Museveni gwalina mu kisanja kino nti akuleetera abo banze ijja bakole kye twandiyise transition naye ng'eri evil transition era ogenda kulaba ebiragiro Supreme Court byejja okuyisa ebyo byonna Lydian ne Mayanja biteekwa kubeeraliikiriza mu nsi eno gye tuli okuwangaaliramu kubanga buli lukya ebintu byongera kwonooneka. Twalina abalamuzi nga bolaba Bati Katulebe newankubadde balina ebyabasobako ni waliwo bye bataakola. Twalinako Justice ono eyakafa Kanyehamba ng'asobola okwogera n'ayawula ki ekituufu n'ekikyamu byonna n'abikola ki. Kati tulivinga n'abantu abalaba Mwami Museveni nga Katonda abalaba nti ebifo bye balimu tebalina busobozi bubeeramu okuggyako bali mu mbeera nga bayambibwa buyambibwa okubibeeramu. Ne tuleka executive naddala Mwami Museveni n'abeera nga alinga nantagambwa akola byayagadde nga bwayagadde as long as ye tekimukosezza. Lydian kiteekwa okubeeraliza tewakyaliwo kyewandiise rule of law. Mwami Museveni mu myaka gy'ekinaana bw'agenda ku nsonga ezimu ne mulamwa guno gwe tuli ku nsonga zaali za bululu bw'agenda ng'aga nti waliwo irregularities ezaaliwo. Actually waliwo kenalabye agamba kyali kiraga nti Dr. Obatte tagenda kutukkiriza kubaako kye twogera in politics. That is why we had to fight him. Lwakubanga nti Lydian generation yange eno tesoma byafaayo. Mwami Museveni yali omu ku abo abaategeka akalulu ako. Yali omu ku baategeka akalulu kubanga yali atuula ku military council. Naye Mwami Museveni bw'ajja okuvuganya nga process eno be baali bagitandika engeri Obote gyagenda okubbamu. Naye ate eno n'amaliriza aga nange njagala kwesimbawo. Kugamba kyengezaako ga nti tulwaninga n'omuntu nga ali mu mbeera ey'obwannantagambwako nga injustice eri over naye nga yeetafaayo. Kikiralira nkyembadde nkugamba. Mwami Museveni ye ekimuweereza ye mu ndowooza ye alowooza ensonga ezo ezaamutwala mu nsiko ne ziteesaawo ye kye yayita a fundamental change ffe kye tugamba it was just a mere change of guards. Ye alowooza nti nga bwe yagenda n'ateekawo embeera atandise okulowooza nti generation yaffe terina kyesobola kukolawo.
njagala kumujjukiza omanyi Lilian nga bw'owunzika population eno tusobola okugirabanga kubanga Museveni yagirabanga eri galibo naye tujja kutuuka ekiseera Lilian ng'abantu tebakyasobola kubanga nakugamba lumu onenga nti Museveni alina omukisa yalina omukisa ogushapinga transition ennungi enaasobola eggwanga liri nokola ky'okubeerawo omukisa ogwo bwe gunaamuggwako ajja kusigala nga talinawo option ekisinga okunnuma nti abatukulembera olunaku olwaleero balina omukisa nti balina zivisa z'amawanga amalala balina sente zaffe zibabbi bazimbye amayumba naye ekineraliikiriza be bano bandya nabo bakasiri be bakola nabo nti kasiri abasajja banatandika okudduka waneemu nga kasiri yeekwese wansi w'ekitanda so ebyo byebimu ku byeneraliikiriza okulaba nga Sendagire lye bamutwala naye nga bali ebi balinnyonnyonyi bakoze eki bagenze njagala kumanyiza nga ngamba Lilian njagala kubeebaza olw'okutuyita olwotatadde ne mutuwa omwaganya okulaba nga tuyinza okwongerako ettafaali ku ggwanga lyaffe ate ekirungi temutuyita nti lwakubanga tulina ebifo mutuyita kubanga mumanyi kyetwetisse tusobola okwongerako tukitwala nga kyansonga era tuli basiimu tubasuubiza tujja kwogera ebyo bye tuteekwa okwogera tujja kwogera n'ebyo bye tumaze okunoonyerezaako abantu abatuwuliriza batambule n'okumanya neeyanziza nnyo neeyanzi weewaawo mukulu Mayanja akazindaalokako oba obubaka bw'obusiibula okusooka byonna njagala kwebaza Secretary General wa PFF the Honorable Ibrahim Ssemujjunganda ne bwe tufa kati ne bwe tuggwawo abaana baffe balisoma nti mu nsi eno mwalimu omusajja gwe bayita Ibrahim Ssemujjunganda yalinga mu kibiina kye bayita PFF the People's Front for Freedom yastandinga mu kibira ng'alabika ng'awulirwa ne bakiggala njagala okwebaza bannayuganda nti wakati mu kugootaanyizibwa ne mu kulemesebwa bakyasitiikinze ku mirembe bakyalina essuubi ku Uganda ebakolera ntegerekese newankubadde ng'amaanyi ag'enzikiza agatutomera abantu bakyalemeddeko mbadde njogera nabo mu kampeyini nga batugamba Mayanja oyogedde ku kyakasasiro era njagala kwebaza kankozesa akatuuti kano kwebaza abampadde akalulu n'abadde wakusatu mu kalulu ako bampadde akalulu si lwakuba nze nadde nsinga sente si lwakuba nti nze nadde alina ekipande kiriko smile ennungi naye abantu balonda proposal ze nali ndeese mu campaign akati nga tumaliriza Lilian njagala akagambo kano mwami Sendagire akatwala nti abakulembeze tujja okuseeseetula eggwanga okuva wano weriri okulitwala ku mutendera omulala naye ate ekisinga okutwogerwako bwe buwangaazi bw'ekyo kyetutaddewo essuula empya njagala mu ekyokulabirako ky'omugenzi Kano Muammar Gaddafi taatawe kojjaawe eyali kabaka w'eggwanga eryo Libya n'amutwala mu magye n'amukuza era nga muwozi bw'akoze eki bw'amukuzizza n'amaliriza ng'amulivudde bw'amulivula Kano Muammar Gaddafi n'akola ebyensonga yensonga lwaki mwogerako olwaleero eryo eggwanga lyali ddunga omusajja oyo n'alisimbamu ekibira n'azimba infrastructure walayi nga Libya bagigerageranya ne Europe naye kyeyerabira okuzimba ebintu byakolera ssente nnyingi mu magezi amangi mu maanyi amangi bwe yalemererwa okurizonetinga ne aspirations z'abantu kati Libya mbi n'okusinga Somalia nsaba Katonda gwensinza ayongere okunyweza abakkiriza abasumba n'abanaddiini abatandise okukozesa akatuuti mu kanisa okwogera ebigambo bino Mukama Katonda anyweze okukkiriza kwammwe lino eggwanga terisobola kugenda Mukama neyanzege sekendi busekendi mwami Sendagire siibula abatulabi nze njagala nsibule n'akagambo akasembayo nti okusookera njagala okwebaza bannange wamu naye mukyala Lilian obutatukoowa wabula njagala nsembyeyo mu byobufuzi nti bamembers abo be mulabanga abagudde ba Mathias Mpuuga mwami Ibrahim Ssemujjunganda n'abalala bafanaganako we batyo
nze bandaga nti tebagenda kusiriikirira gye babadde wabula tugenda kuddayo mu 2009-2010 ideally doubt era nsaba gavumenti eno ereme ku sleepinga busleepinzi because kati bagenda kubeera n'abakambwe ennyo n'okusinga nga bali mu parliament just tukokinge tubeere nga twagaliza eggwanga lino ebirungi n'okubeera nga nga twogera ebintu ebituzimba n'okutwala eggwanga ku level eddako neyanzege Kasirye Sendagire Muhammad. Olunaku olwaleero tubadde tutunuulira akalulu kano kennyini aka 2026 ebibaddemu ebirumira n'ebikira ku ebyo neki ekyetaaga okuba nga kikolebwa oba kitereezebwa. Abakulu bawulidde enteesa zaabwe wano sisobola kuba nga ate nnyongerako ekigambo n'ekimu wabula okubeebaza okubeerako abakomentinze abasharinze tweyanziza nnyo tweyanzige. Njagala kwebaza ttiimu gye nkoze nayo Kenneth Ruwatsimbira ku kamera, omukulu Ali Alibawa kulaba nti sheeno ebeeranga bwebadde mukulu mukose n'omukulu Jeremiah Mukibi tweyanziza nnyo tweyanzige. Njagala kubagaliza ekiro ekirungi tube nga tetusinkana omulundi ogujja mweraba. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.